baby girl, have a seat. Alright, friends of Babinals, maniriza nnyo YouTube channel yange eno kakati no planned mugole. Yes, ono mwana baby Gloria ye planned mugole aina kyabagamba mu highlights za leero. Kakati no bamikwano mbaletedde highlights ezabaddewo ku mukolo gwa baby Gloria ne Jonas. Eno yabadde introduction ceremony. Yes, wadde mabega ku mami yali atugambye omukolo gugenda beerawo lunaku lumu ne wedding. Naye wedding tetwagirabe, so which means mu maaso awo mu myezi egiddako tugenda batulabanga wedding nayo bagikola, naye nga tugamba baby Gloria, first of all, congratulations baby girl on this day. Omukolo gwabadde so colorful era highlights za leero mukwano nkimanyi mubadde mulaba part 1 part 2 nazipostinze kawo wansi era obosobola okugenda ndoddamu n'oziraba n'ozinyonyoka omukolo nga bwe gwatambudde. Mwenna abazze ku eno YouTube channel olwa guno omukolo mbaniriza nnyo mwebale kubanga mutweyungako. I am Babinals, I'm all about marriage, faith and motherhood. Njagala nnyo obufumbo era buli kintu kikwatagana ku bufumbo mukwano mba nkijjayo ne tukyogerako bulambalamba. Welcome. Kati nga tugenda maaso mukwano buli kaseera mbaletera highlights ebintu ebisukkulumye mu mukolo kye kyabaddewo gwe kiki walabye. Comment section beda ngo utilizing gwe ku mukolo kiki kyoyagala okwogera, what stood out for you, kiki kiwagambe kino kiriwe kiti bwe tutyo tugenda batugutotola mweno video kalira. Give this video a like, leave a notification bell beda ngo gitekako baniriza nnyo. Kati no mu byonna njagala okukakasa era kubagamba nti ekyasinze okukola highlight ku mukolo gwa baby Gloria zabadde gomesize. Yes, baby Gloria gomesize zalabise bulungi nnyo nyini ddala. Yatandikira ddala okuvako ka gomesi ka sky blue. Yes, that sky blue gomesi gave what it was supposed to give. Yanyumye nnyo era bwe yazzeeko gomesi ya brown nayo mwagirabye yayambadde gomesi ya brown. Eyo gomesi ya brown yamuyingiza mu kidaala kubanga gomesi ya blue twalabye nga yabadde yabifaananyi basically, nene ya brown gomesi yalabise bulungi nnyo, zamutuddeko ku skin, zamuwadde ekifaananyi ekirungi. N'olwekyo highlight y'omukolo guno zabadde gomesi ezo ebbiri. Zabadde zanyumye nnyo era abantu bazisiimye, comment zabadde nnyingi. Of course since omukolo gwa Levixon ne Desire gwabadde gwavudde mu kiseera kyekimu babadde nga bacomparinga Desire ne Gloria. Well, ekyo kankibalekere mwe mulaba kyatambudde kitya. Naye nga gomesize eyo mulaba eyo yabadde ya brown gye yasookedde okuyingira mu kidaala kubanga eya blue yabadde yabifaananyi, yabadde nungi ate nebange blendize bulungi ne Metron we kubanga Metron we Jolly yagenze n'ayambala gomesi ya green. Eya green ngesikayo ekitambala ky'omugole kino, so byabadde birungi nnyo era yafunyeewo let me say 100 kubanga bambi abantu basiimye nnyo. Kati nno kano nakutaddemu kubanga abasinga tebamanyi daddy wa baby Gloria. Naye nga daddy wa baby Gloria mwami Jalirwa kubanga tali nnyo mu butaala kubanga mami mumumanyi, of course muyimbi wa gospel, so mu limelight abeera mu nnyo naye taata abeera bambi loki eyo. So ne daddy wa baby Gloria yabaddewo era yaweseza mukolo kitiibwa. Highlight endala yabadde nti coat ya Jonas. Yes, coat ya Jonas eno yabadde nungi nnyo, yiye ne ya best man. The color is a unique color naye ngolaba ne details babadde not too much, just perfect. Naye n'omukolo Jonas bambi yabadde very happy. Buli kifaananyi kyewamulabyemu ngolaba bambi musajja wattu ali smiley, ali happy, kwegamba yaweseza omukolo ekifaananyi ekirungi, kwegamba nga mugolo wange mwesunze. I am so happy to be here. I'm happy to meet you my love, my twin. Manyi munange beyita ba twin. Wano nsiba mbagamba bwopumbo tulina okubunyweza abami amanya tubakyuseeko. Leero omuyita be, enkya muyiteko ku husband, enkya muyiteko handsome, olala omuyiteko ku twin. Nze munange bwentyo bwenkola. Kati nawe munange leero oyinza okukyusa n'ogamba sigenda kumuyita honey kamuyiteko ku handsome. Leero sigenda muyita handsome kamuyiteko ku twin. Amanya kyusaamu oba oyagala muyita lwole, it is well and good. So mukwano byebyo Jonas yalabise bulungi nnyo mu kasuuti ke, yamutuuze bulungi nga it is fitting perfectly, n'akaviri nabanga yakaseze bulungi. By the way akalevu yakatulimizeeko buli mwayogera akalevu ka Jonas. Naye leero ndaba wandooza kakoba yakakendezezzaako kugamba yalabika bulungi, they looked so good. Kati nno ku mukolo guno era Gloria yagenze nayambala emishanana gya mirundi ebiri, naye abantu guno oguliko particularly tebagwogeddeko nnyo. I think it's a common mushanana guno abantu bagwambalanga, naye guli ogwasoose ogwabadde ogwa purple nagwo abantu babadde compliment, but it was okay. Yes, it was
not wow, but of course Gomez zezasinze. Then ne dress gyeyambadde mu kusala cake tugenda bba tugiraba maaso awo. Yes, guno omushana nagwabadde mulungi naye nga tegwasinze Gomez. Kakati no abantu of course bakometinza nnyo ku makeup nga bagamba makeup teyanyumye naye nze kyemmanyi Gloria abadde muntu wa makeup abadde nga yeekubanga nnyo makeup of course mu photoshoots mu biki makeup we abeera nga we are used to have face with makeup. So no Rachel makeup abantu tebalina comment bamulabyeko nnyo kubanga abasinga bagamba the makeup yabadde mungi nete yabadde mungi. I think we are just used to her with makeup, so there was nothing so unique about the makeup, just ngoye ze twabaddeko ennyo. Kati no ku mukolo guno era kijja kujjukirwa nti nabagambye abagenyi babadde very smart. Yes, buli mugenyi yabadde very smart era ng'olaba omukolo aguweesezza ekitiibwa. N'abawala abamugoberedde babadde very smart, basenga maama Gomesi zaabwe zabadde ziraga class, ng'olaba nti yes omukolo baguweesereza ddala ekitiibwa. Kati no ne highlight endala yabaddewo ku mukolo of course yabadde decoration wa Baby Gloria yabadde mulungi nnyo era ng'olaba nti omukolo bambe bagwetegekera era bagwesunga. Kakati no lwakubanga kati social media right now waliwo controversies nti ba decorate bali mu kkaaya namboni yatutte ekifaananyi kyange well ebyo byo kati bibalekere naye nga ne decoration bambi bakoze bulungi. Of course bakozesa those unique colors eziriko these days, black and white, the colors eziriko ku mikolo era wozikozesa ku mukolo gwo guvayo nga guli classy and unique. So ne decoration abantu bamuwaddewo mark nagamba decoration yabadde bulungi nnyo. Abakamani mukabuze ekebeeyirako John Malone, London. So I want you to, I'm requesting that you use this on the morning of our wedding day, on vacations, on anniversaries, and any other thing that God wants to use us for, and you think it's significant. I want you to use this. Everything else is a surprise. You can check it when you reach home. But give me back my chocolate. You know I love chocolate more than you. Yeah, I love you, babe. Yeah, that's it. Amen. Hey, of course baheras bagenda gamba kati price ya perfume abadde ayogera yaki temujja bitegeera. Jo Balon mukwano yabadde olina okukakatiriza naye bambajja gamba katwaki yeeraga biki tetwagala kumanya. Mukwano kyeyakoze yakikoze bw'atyo ng'asanyukira ku mwami we. Kati tuba tukyagenda mu maaso nga tubagamba mu decoration naye yabadde mulungi nnyo, but era tetuyinza kuva ku guno omukolo nga tetwogedde ku photographer. Banange abantu abakola emikolo era mbagamba make sure you get a good photographer agenda okugyayo ebifaananyi by'obulungi najjayo picture y'ekintu nga kyekyo olaba buli kimu kirukinga beautiful kubanga ekifaananyi kyavuddeyo nga kiri clear. So nolwekyo ne photographer netuba nga tumuwa credit nga tugamba yakuba ebifaananyi ebirungi era byajjayo omukolo okulabika nga guli classy era nga mulungi nnyo. Nze nonze Baby Now ze nanjongera obajjukiza mbu please subscribe on my YouTube channel. We are all about faith, marriage and motherhood. Ekikwatagana ku bufumbo, ekikwatagana ku faith ne motherhood mukwano tukijjayo ku social media ne tubeera nga tukikuba ganya ebirowoozo era nga tukigayagaya mu subscribe, click the notification bell era beera nga weekumirako nnyo nnyini ddala. Kati nno neno Gomez ye yasembyeyo. Ebigambo tebyabadde bingi nnyo about this Gomez, but it was unique. Yes, ye yasembyeyo gyaguliddemu akabbo k'omuwala. Yabadde of course bulaba eri mu Uganda flag colors black, yellow and red. It was not all that, but it was okay. Yes, naye kubanga ziri ebbiri abantu tebasinze okuteekako omulamwa. Naye wabanga Gomez yesembayo I think tena kubeera ziri ezisooka ebbiri kasita zigaba zino newe zibeera okay. It was a basic Gomez omuntu mulala yena asobola okujambala, but it was also beautiful. Kakati no nekiteeteeyi ekyaleese nnyo controversies ku social media ekiteeteeyi kya cake abantu abasinga bagenze ne bacomparinga ekya Metron naye nga the dress gye yabadde handmade like braid nga zirimu beads bagikoze n'amikono bamupima bulungi ne bagitunga mpola. Eyo dress yabadde nnungi nnyo naye lwakubanga neya Metron, I think Metron ekyamu outstandingiza mu eyo dress yagenda kuddako obugenda bamugiraba kubanga nti yabadde oba ya white. I think senga dress yabadde mu different color it would have been okay. Naye the fact that oba yabadde oba white ate ono nga eyo dress ya brown nebeera nga
comparisons ziba zabaddewo nnyingi, but otherwise the dress nayo yabadde nnungi. Olabanga they have taken time to make this dress, and you know eli unique yabaddemu nga Nigerian style. Omanyi ba Nigerian ngeri gye bambala ennaku zino ebigoye byabwe yabaddemu that made. Naye lwakubanga ono jolly dress yabaddemu ekya white n'ekimuli, it was a bit too much. Naye ero omugole asigala mugole, nze we ngamba omugole asigala mugole. N'olwekyo that is mostly, those are mostly the highlights. Gwe kiki kyewalabye, kiki oyogera ku mukolo okugulwapinga up, what do you think? So byebyo byange era mbajjukiza nti Musana Mobile Kids Fun Fair bano bakola mu bintu by'okuzanyisa by'abaana. Olina baptism, olina birthday party y'omwana, olina celebration ku kusomero, beera ngo bakubira bakutuuseeko ebyokuzanyisa by'abaana ebya buli kala. Balina go-karts, balina ebimotoka, popcorn machine, ice cream machine, bouncing castles, cartoon characters. Bakubire bukubizo bagambe Babinels atugambye mukola bulungi, jangu otukolere ku mukolo gw'omwana waffe. Sigadde nze Babinels. I thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.